The Kabaka of Buganda, Ronald Mutebi II, has appealed to his subjects to continuously enroll for routine health screening in order to know their health status. The Kabaka, who has been represented by his young brother, Prince David Wasajja, said while addressing participants in the 4th Kyadondo Earth Camp organized by the Kabaka Foundation. Prince Wasajja, who was wearing a traditional attire, added that health camps of this nature have helped to address the health needs of many disadvantaged and vulnerable people within the kingdom. Recent reports indicate that demand for medical treatment, especially in non-communicable diseases, increased after the US President Donald Trump suspended all funding to support health programs in Uganda and elsewhere. Katikkiro Charles Peter Mayiga said putting health issues at center stage is key in the kingdom's development agenda. The Katikkiro also commended Kabaka Foundation for organizing such health camps because they help to reach out to the poor and sick who can't afford expensive and specialized medical treatment. N'entunnunsi, sukaali, akatungulu kakwata abasajja, obulooyi bwayitwa akatungulu, endwadde ez'omutima, endwadde ez'ensigo, endwadde ez'ekiketo tuzitegeererawo, so ate nga za bulabe nnyo, era ebintu bitugenda okuzitegeera nga zikuze nnyo, ne tubuna amalwaliro essente entono ze tulina ne zituggwako. Awo nno mbasaba abantu bonna Kabaka gy'atuteera ensiisira zino, mukozese omukisa kwekenneenya embeera y'emibiri gyaffe, nammwe abavubuka gabula n'amawulire. Omukisa guno mukozesa endwadde si z'abakadde nga bulowooza. Abakulu bano abamu bawummula, Ssaabasumba Kasujja yawummula, abalabirizi bali mubi baawummula, naye bayinza okuba abalamu okubasinga mu abavubuka. This comes at a time when the Kabaka Foundation has announced plans of starting an affordable medical insurance scheme to rescue the poor and the sick. William Ranga, Beebetabye.